kale Munnayuganda nno si birungi nnyo tubadde twakava wano ku seeti dakiika emu yekka nga twakamaliriza puroguramu yaffe gye tubaddemu ate ne tufuna wano amawulire nti Mwami Lukwago amaze okuba nga awambiddwa drone. Mbadde naakalabako awo drone zibadde bbiri ndowooza zirumbye amaka ge. Sinnaba kubyetegereza bulungi nnyo naye nga sofa wenkoledde vidiyo eno bibadde tebinasaturatinga nnyo kuba mbadde naakafuna waneeno kaki ka bupopinga waneeno nga waliwo breaking news ebeetuuse. Tugenda kuba twongera okwetegereza ebigenda ova eyo naye ate nga kigambibwa mbu akatini kemmanyiiko oba kennaakalabako nti ekiwambisiza Mwami Lukwago ono mu drone ze nti bino bye yagamba wemabegako awo nti General Muhoozi nti bakola ki nti simaba bagenda muwawaabira byali bigambo bya Mwami Lukwago mbu tamanyi na ofisi ki sebo Mwami Muhoozi gyatuulamu mbu simaba bawamba abantu babawungeesa buwungeesa babatambuza butambuze eno ne akyatukaluubiriddemu ye General Muhoozi kenyini banga tulina okumufuna mu buntu wali interpretations naye weewo okumusanga mukyali Busozi Ganda tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeri eyenkalakkalira nti yeeri naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri baatuuse n'okwagala obbaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General yalina okwebuzaako ku lulwe bano bawaabibwa ng'abantu Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omuti gye guli eggulu n'ayogera bino kati ebyo tebirina okukwataganira na ofiisi ya Attorney General bino yabyogeranga ye era tumwagala nga ye okumwepapula ne kkooti yatugambye tuzuwe ye mu bufunze tukyali kumuyitibwa kulaba kya General Muhoozi genda kumwepapula zino nti osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire n'oba ne WhatsApp bakooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita buluutiiki ngeri n'alaga akabulungi anzirisiigiiza naye kakati batamanyi ssimu ya Muhoozi nga WhatsApp twali tunamuweereza tutya oba tetugimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyise yonna waali tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala weegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire eri byali bigambo bya Mwami Lukwago era olwaleero tubadde tuwakava ku seeti waneeno amawulire nga gatandise okukola ki naye mu ddakiika ntono ddala nga bamaze okuwamba Mwami Lukwago drone nkugambe zibadde bbiri nga bamaze okuwamba Mwami Lukwago Mwami Muhoozi n'atandika okuteekayo posti kubanga tubadde tutya oba nga story tetunnagibuukira abasinga obungi tetumanya ani awambye Mwami Muhoozi najja naterayo ku Twitter wuliriza we are still warming up the full pictures soon n'agamba nti full tukiyita omuntu omusiru bakyamuwominga up okitegeera omusiru bakyamuwominga up tweet ezzeeko ebadde egamba nti he has urinated like 3 times already nti yakeefukira almost emirundi 3 eyo tweet ebadde ku oba eri ku page ya Mwami Muhoozi n'atugambe ekizzeeko this one needs diapers ono yeetaaga pampa tuziyite pampa
ani gwayogerako ondowooza era ono eyakola ki eyakawambibwa tweet ezzeeko zijjiddenga kumukumu ezzeeko n'atugamba ngu NGU he summoned me. How do you dare to utter those words? Oyinza otya oba nkiyite nti oyinza otya mara ina kikubawo naye agambye Ingu he summoned me ayogera ku ono he summoned me. How do you dare oyinza otya okwogera ebigambo ebyo? Honorable Mzee can summon me. This fool will learn the lesson he has been begging for. Ono musiru olwaleero agenda kuyiga essomo eryo lyazzenga yayaanira n'ateekako wano akalala kaliwa maama awazizaako ebyabwe bakoze ripost wano eno lindako Ibula Ssemujju Nganda naye agenze n'ateekayo tweet. Elias Lukwago's home has this morning been surrounded by soldiers to stop him from serving Muhoozi Kainerugaba with the court papers on the case ... Kati eyo tweet Mwami Muhoozi agiripostinze nayo n'ateekako waggulu caption ze ku tweet eno ya Ssemujju nti please serve the papers and I will arrest both you and whoever serves them. General UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Nenga so far story erimu kudevelopinga. The more we slap him, the more he seems to understand. Olira, the more we slap him, the more he seems to understand. Gyebakoma okumusabula MP gyakoma okutegeera kye bamugamba. And you will be arrested. Kati wanaani ono People's Front kino ekibiina kya Mwami Lukwago kyataddeyo ng'ennaku z'omwezi 12 kyataddeyo ekipapula kyakyo kiikyawo ngenda kuba nkikuteerako ndowooza zino zibadde bagala okusavinga Mwami Muhoozi. Ndabako number 1 kuliko Colonel Retired Dr. Kizza Besigye, Haji Obeidi Lutale beba applicants versus wulira be bavunaano babe basavinze. Number 1 General Muhoozi Kainerugaba, Colonel Peter ahimbisibwe. Owokusatu kuliko Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ne the Attorney General. Abo beba responder beba agala. Kati ku tweet eyo yafulumidde ku people ku kibiina ku page y'ekibiina kya People's Front for Freedom. General Muhoozi yakagiripostinga kati actually dakika 28 wengisomera ng'agamba and you will be arrested. Naawe ogenda kukwatibwa oba ani? Kakati ene mabega waggulu atuteereddewo ekisembyeyo tweet ye yakasemba yakajja kati ebadde egamba let me say it again, kankyogere omulundi omulala, I will hang Kizza Besigye the first chance I get to do it. Inti ajja kutuga hanga sikwe kutuga ajja kutuga Kizza Besigye omulundi gwanaso oba chance janasokera ddala okufuna ye Mwami Muhoozi n'atuteerawo ndowooza yandibadde ng'ensonga lwaki ajja kukola ekintu ekyo. He wanted to kill my father and he will not escape the punishment that he richly deserve. Nti Mwami Besigye oba yayagala okutta taata wa Muhoozi aba ategeeza Muzeeyi Muuse. So
kati tajja kudduka kibonerezo ekyo singa tajja kudduka kibonerezo ekyo kyeyeetaaga okufuna ye nga Besigye biri ku page ya Mwami Muhoozi Kainerugaba. Story ekya developinga nja kuba nkuwa update ndowooza lunaaba lunaku lwa nkya naye sofa byebyo ebiriwo oba bye byembadde nsobodde okufunirawo engeri gye kiri nti breaking news. Tulinde mu bigger story okuva kati. Kale kankwerekereza. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.